bannange bano abasajja be tulina ebyenfuna nga bigenda baleetera obuzibu. Ensobi gye yakoze chairman wa Nuupu ku bye bamubuza yabadde addamu nti singa nze mbadde ntutte obukulembeze era obanga nze mukulembeze wa Uganda abasiyazi nandibawadde eddembe lyabwe. Naye yakugambye nti etteeka lino mu parliament balireeta okunyigiriza opposition. Ate naddala nze ye chairman w'abasiyazi lwaki agamba naddala ye. Now you all see the reason why there is so much effort to create diversions. Muchirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka nga buuza ebibuuzo alinga afuba okuntricking okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe si wabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira ssebo. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira gumire. Ochegera temunteka mu bintu byammwe basebo. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Erecho, njagade nchi making it very clear to you, Sebo. Temunteka mu bintu byammwe. Carlton Scovia, ekyo kibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mchala wange akutumidde. Njaga mumanyi naye ate neta kubajjukiza mulete munywegerere wano mama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagana bantu bonna bonna abapropagandisi ba Museveni kuba okokye baleeta kugezaako kinteeka konze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Ruawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mukitegere.
mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odwe Kulwabogo mulabe ku makya ga leero nga yeegaana etteeka eryo ery'ebisiyaga ng'agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka baagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunnaggwako kubanga kibookyezza bafagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. Warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Chetuinao. Abo bonna bonna abanayigatta mu kulya sente z'omusolo mu bubbi tujja balalisa chetuinawo ekyo kyekyobugaga kyetuyina accountability eri abantu betukulembera abatulonda era kyekyamaanyi kyetuyina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Honorable Mwanga Kivumbi yakyogeddeko bulungi. Tetugenda bugenzi kikola twatandise dda nga tubasaba mwenna first of all mugula amaaso manye nti zino sente zammwe. Ekyokubiri ba artist muyinza okuba temubalinaako control kusibwasibwe temulina muntu gwe mwalonda afuuke star naye ababaka mwe mwabalonda musobola obbasanga ku Mwenge mu constituency mu Sawuna mu Loogi yonna gye muba mubasanze ne mbagamba gundi oli ku sente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi nnyo bassebo ne bannyabo. And finally say you stay house. Azija nakwata omuliro oba oli awo omu yabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership. Lwaki mututwala speed? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So, mwena ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa parliament temufaayo mujja kulaba akaka akeeru nga kayise mbwe kati nga bwe kibeera e Roma awo mulyoke mumanye. As for now mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko erisonga George. Thank you very much ladies. Ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate bivunula ekifulanenge. Mwenna bali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro batibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti sebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya njagala okubaza abalooya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye era bambuuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusaayi gwange gukya running very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne mbagamba tukula ne transforming. So, ndi proud si luma mbigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola kibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga.
naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga ya regimu ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liyita, naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki, okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga, era nakomyawo ensonga y'ebisiyaga, era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo, abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni, mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakumibwa mundu, bakumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzije wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo, naye temunteeka mu bintu byammwe. Ensonga saagala nnyo girwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe baatulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babali ebisiyaga maaso g'abaana baabwe, maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So mwami Museveni alekerawo okwewugusa, ate n'abantu be balekerawo okwewugusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko, naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyoola nsingo. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Ensonga esooka ey'abantu baffe abaawambibwa, abaasibwa, abatalabikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunnalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe ekulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable Segona bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala wadde tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe ziteregeere nti abantu baabwe baafa.
ekyo muzze mulaba nti ne mukyala wa Ngadi alina okuba nti yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ate naye akopulaininga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremezza mu ddiiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiiro okuggyako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira basebo ne bannyabo y'ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo woono. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu baffe. Eyo ensonga ekutteeyo nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna. Naye buli kye yakola ng'okulonda tekunnabaawo, ng'okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavugirya Museveni ssente, mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka nnatti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako nnatti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasayija akulira amakomera naye ateekeddwako nnatti. N'ate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko nnatti ye ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinge bonga bo namanya Napoleon, Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko nnatti. Nnatti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Nnatti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa. No. Bano abasajja babba ssente wano naye bazigulamu bya bugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu nnatti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandiwo bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa, naye kennyini n'abantu abamwetolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga yemu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu, nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu parliamenti nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'ayina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire Parliament yayisiza budget endala ya trillion 3.5. Trillion 3.5 ze billion 135 ze million emitwalo 3.5. Ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo. Mweze ensonga nga mwemuli billion 2 mu million 7 ezo nga za kugenda kulambula ku project eyeddwaliro etatandikanga etaliyo, naye okugenda ogirambula bayisiza billion 2 mu million 7 ze million 12,700 kugenda kulambula ku project eyo etaliyo. Omwe mwe muli billion 45 nga zino za kugula kyuma kya kuwaata amatooke, nga mwe muli billion 418
ezo za kwongerwa maka ga Museveni gako azikozese. Jukira omuntu gobongera sente ezo already ina budget ya bilioni 2 buli lunaku. Buli lunaku akozesa milioni 12 naye tezimala bamwongeddeko bilioni 418. Ekyo kyandibadde kyali awo ne bayisiza ne bilioni 30 nga za kuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali ekaramoja, n'omuyimbi atamanyi government officer yina, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected. Bwati abayimbi obuzibu bwe bafuna nti government policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye gavumenti singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino, nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developinze. Naye kubanga Museveni ye akiririza mu kugulirira, afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente, first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasa myaka mwake kwogera ku kikyamu. Bwati bwe yakoze, maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babbeega, obutabeera basabiriza, wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki? Politics yentematema ya sente z'omusolo, yentematema by'ebyobugagga by'eggwanga na kigenda kukola kitya. Kati yene entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno obubbi guno munyago. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa sente. Yes, weetaaga ku supportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyanaku si kye kyakoleddwa, era mwalabye nti bilioni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Naye njagala obbategeeza nti tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula sente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa, era buli muntu akuliisa enguzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera mazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagana okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe, kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Muntematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo, kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza, si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Ate skando ekyasinze mbadde sijogeddeko ku sente ezo trillioni 3.5 ng'ozivuddeko, ate bayongtaddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5. Ezo zaaki? Bilioni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 baakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa sente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu baazeegaana, abamu ne bazikkiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa sente zino, kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi
naye ba MP nabo kubeera part of this theft, nabo kubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 55 kwega mu bufunze amala ze biliyoni 55 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna ti buno obubbi twabutegedde ne zino sente twazitegedde Museveni yazirese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa. Zenga mbagamba nti sigenda kusirikirira oba kubikirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tujogedde, tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe.